Olunaku olw'enkya lwegigenda okuwera emyaka 31 nga Ssaabasajja atudde ku Nnamulondo y'abajjajjaabe alamula Obuganda. Emikolo ku mulundi guno gya kubeera ku Lutikko e Namirembe. We tutuukiddeyo nga enteekateeka zigenda mu maaso okuyoyota ekifo kyonna Lugaba agenda okuluggyako eddiba nga wonna watemagananga mukene. Abawanika weema nabo babadde bakola buteddiza. Ebyokwerinda nabyo binywezeddwa. Security tuli ready kumakinga sure buli omu ajja wano okusinza n'okukwata n'okusaba ne Ssaabasajja Kabaka ali safe. Balabudde abantu ba Kabaka obutajja na bintu bingi okusobozesa ab'ebyokwerinda okukola ogwabwe. Ssaabasajja n'ojjanga okwata nye n'ebyokulya n'ebyokunywa naki twagala omuntu ajje ng'ali light kwata beera n'ekyo kyokakasa nti ddala okyetaaga n'ebikwogerako olyoke ojje. Ekkanisa etubuulidde enteekateeka bwe zigenda okutambula. Ku ssaawa 2 tusuubira abantu bonna aba buli ngeri bonna ku ssaawa 3 bebagenye abayite ate ku ssaawa 3 n'eddakiika 4 abagenyi ab'enjawulo tujja kubanga tubasuubira okutuuka ku ssaawa 3 n'eddakiika 5 tujja kubanga tutandika okusimba ennyiriri okulindirira era n'okwaniriza n'okweteekerateekera okwaniriza omugenyi omukulu era bw'anaabanga atuuse bandi ejja kumukulembera okumutuusa ku mulyango wa wankaaki era awe wajja okuba gye tuyita general salute n'oluvannyuma okusinza kutandike. Era abantu balabuddwa okujja nga bambadde mu ngeri eweesa omukolo ekitiibwa. Abantu abalala bonna twandibasabye bambale mu ngeri eweesa Katonda ate n'Obwakabaka ekitiibwa mu ngeri eteswaza. Kyokka bano balina essuubi nti Ssaabasajja waakwetaba ku mukolo guno. Era olw'okubanga Ssaabasajja tayinza kukuŋŋaanya Buganda n'atagabula tulowooza nti Ssaabasajja ajja kuggulawo enteekateeka ey'okugabula Obuganda ng'asala keeke ku mulyango ogwa wankaaki. Obuganda busuze bulindaala okulaba oba nnyinimu aneetaba ku mukolo gw'amatikkira ago ag'omulundi ogwa 31 olunaku olw'enkya. Winnie Nakabiri agafeeyo ku Spark TV.